ngenda wa muganda bulijjo ngamba ngenda shamu ekisooka olwaleero bayinza olangirira anti kati gwe tobimanyi naye bayinza olangirira Ramadan yinza otandika olunaku olw'enkya kozi Ramadan kikalo kemusaba ku Friday leero juma eya Friday juma Ramadan kisiibo kiswadde nno bannaye kati nate Ramadan gye madde empisa ejjuma nafunye n'obuzibu bannaye kupangisa nno neba waffe osolo ekironga bwawunye nnyo wateko kuba waliwo alunda tannabuyonja eba buyonja oba tebuyonja bwokayonja lukekezira butakayonja bannange bwawunye nnyo ekiro kale nanoonyeza oba okuwunya kale kolwa lwazirumya enjala ekaba nebanga akagundi ako akukusaawa musanvu ako embizi tenyumanga ekaba bannaye newoba oli muli waayo bannange akwanze nagiva kuva bwe nakufuna wagiwona kakati okuwai kakati ate mugenda kukola ki ati kubanga ate nange badde neteekateeka zange nga weekend mbadde manye oli wano tekigenda kusoboka kubanga ngera bwomanyi tubaddewo ate ebbanga ate twayogerako ku byo nze omanyi nze sabanze kwesabira bufumbo ninze nakireeta tuli mu bufumbo amazima gabeerewo buno si bufumbo kuno kubeera babiri tubeera babiri kale nga bakuyita ndi mukyala gundi jangojja saagala kubeerawo neneesabira obufumbo oyinza olowooza nina kyengoba nene nkugamba munnange tola shahadu tugende eka just tukyale batuwoowe tubeere mu bufumbo obutegerekeko obutukuvu n'obijjamu embeera nze byebintu bino ebinyinza nze basaagala kugamba ku kintu kyenda bakyoma nze nange nagamba nti buli omu asigale mu ddiini ye twewase anti kati obuzibu bujjira nze waliwo embeera gye tutasobola kubeerawo ebyabuzo tusobola obireka ebya Kaisali nebibeera bya Kaisali kati tutuno tutuuse mu Ramadan nze mbasobola kweyongerayo na bulamu mba nina obukutuliraawo sooke ŋŋende ate so abeera naawe tosiiba toli musiraamu era mulero limbadde siri musiraamu ebyo bya Kaisali naye kati bino bya ddala ati embuuza gw'osiibye nze sisiibye obuzibu bulidwa kaka kyensuubiza nti mu kisiibo ngenda kwefumbira wasina kidde okujja nga nzikuse ate ensuubiza mu maaso ga Katonda g'okkiririzaamu ngenda kusiibululanga buli lunaku ebyo byonna era nkimanyi naye oli we nali tetunabanga nkugamba ekasita ngenda kusiibulula muteera wampanga ssente n'ongamba kati ne beetera okwagala okusiibulula nabo nja basiibulula nze ngende ekyemisana nfune we netetenkanyiriza kuba kati ennaku zinalusa kasi ekirungi muganda wange ye bbawe musiraamu ate mu kisiibo basiibu kale tebaninaako buzibu era namugambye nga bw'olinayo ebyange naŋŋamba jangu era kati mbadde njagala ŋŋende lumu olumala lusaala ejjuma tugende omuntu omukulu ekikutwala mu makota nk'okusula mu ntebe nga wano oleseewo obuliri bwo kyaki naawe okimanyi ekiki nze nzonnyononeraawo ekisiibo ndyoke ndiwo ennaku 6 tolamuno tusiiba 3 ng'atya Allah olaamuno tusiiba 3 ekinene ennyo anti bw'ozoonoona oli wa 6 aŋŋende nze njagala okubuuza ono naawe n'obuto bukyakutawaanyiza ddala kakati ebyo bye byoliko nze sikulinako buzibu kufumbira kakati ate nze omuntu eyasibye nga ntandika ddi omugamba woowayi bane nze sikulabye ejjo twogera amazima bino twogerera mu nyumba yaffe kati ate n'okweyagaliza nako kuba kunsusi tuli mu nyumba yaffe twogera byaffe omuntu yenna alemererwa nange ndi muntu nange nnyinza olemererwa nganze kyokka nnyinza okukwatako kati ate oba onkwatirako ki ng'oli mu kisiibo omutima nti w'oli sitaani ankemye ni sitaani kati ate oli mu kisiibo sitaani akola ki mu nnyumba obanga ekyo kibadde kikweraliikiriza siriko omwana nzize ebyasiterawo ku ddole ensonga kati olaba tugenda mu kisiibo kino nkuwa kisuubizo kyange maaso ga Mukama Katonda gwenzikiriza sirina mbeera yonna sirina kaseera konna wenyinza tandika kulowooleza kusiibulula ne okuba kusulula tewali olaba gwe kennyini wano nkugabako bugambi nti weekend ngenzeeko wa muganda wange n'oŋŋamba nze ŋŋenda kufa ŋŋenda kusula kubanga tewabaawo nsonga awo leka tuli mu nsonga enkulu tuli mu struggle tugenda mu kisiibo nga ate nzira mu bya kisiru ebityo
Panna nange nze nkumanyi nze kwenjogera naye mumanyi nedda tekijja kunyuma gw'okulemererwa oyo noona aye nange ni muntu nedda tolina ngeri nyinza okulaba ekisano ekinkwata nze omutima gwaffe sijja kukwasa kisa ojja nedda nze manyi ebintu bitono nnyo byeralikidde ate onoonya stocks okoleza ebintu okulya omanye wakanga gwawulira oyagala wano omukazi oyo yakulema okufuula omukyala ekigenda kusoboka kati gwomanyi omuntu okubeera ewakanga tomanya Ramadhan enejjo ojja kuba weeterezezza gwobadde olina taliiwo gwomanyi enyumba engeri gyewuumamu osanga onookitegeera ku luno era ntandika okunoonya engatto kati ate ntandika okweyoleza engoye ate siba kati noonya ngololera bino byansi nkoze nnyo emirimu gy'omukyala omufumbo ate nga siri ate nze olunaku lwe nategeera nti ekigero kirinaalyo naye nkyawekera ku makya nga tokirina ekigero tekikyanyeeyinuza tetuganye so kakati gwe tobeeraawo n'olowooza nti no ate time ne bwotuuka n'okula kati omuntu eyasiibye nga ng'otandika tewali sigala kale tukole bwe tuti ofune ekisenge kyo ngobeera eri gw'oyinza okujja ng'oyavulanga kapa ate ng'ogadde wanti aye nga nzigalirawo ki kati kwaki toggalawo nze nsobola ozuuka ekiro okulya ddaaku n'ojja mbu onkuumeko andi no tadde ddaaku bwetuuka ng'oggalawo ekisenge kyange nga nkusibirayo paka nnaku 3 nga tuli kwolwo kitegeeza ogenda kunsibirayo ebiro 3 kankwanguyize kaŋŋende naye omuntu atagumiikirizaako wakiba tugumiikiriza osanga omwaka ogujja onookitulamu n'olaba omugaso gwange n'ompoowa kakati zino nga tonagenda kati kyeŋŋamba zino ennaku luno nga tekisibo tekinnatuuka kakati tetukoze ekiro mmo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe